Soko tuweya akantu. Hashtag ki? Tuweya akantu akasemba. Wechengera mukanda ki? Wechengera. Bamusiyaga. Mwereza ibaka best vibes bamusiyaga. Obubaka tujja kutuusa ssebo. Obubaka bujja tuuka. Shalom huyo bamuyingiza huyo yasooseeyo huyo yawo kuzirusa Shalom Godfather bako chokubongo Magalamba gambichi. nawe bigambo Abamusibye kye babadde baagala bakifunye kati ekyo kiwedde tugende kukiddako si kyo kye babadde baagala katusuubire kati basanyufu kati katugende kukiddako bwanaakomawo n'asaba bbeeyiro eba nayagala bagimuwe bana tebaagala nga bawoza ng'ekyo nakyo kimu omulamuzi agambye ng'akomawo nga 3 kisoboka oba ate baba batugambye nga 3 tujja komawo nga 3 okitegeera tujja komawo nga 3 tuteekemu okusaba kwaffe be banayagala okuwuliriza bakuwulirize be banaaba tebaagala nga tulinda paka lwe banaaba bayagadde abantu baagala okumanya olowooza ani yamusibisizza fayiro esomye bulungi wali nakanguuli kati bw'ombuuzi yamusibisizza omulala obeera omalira budde bwange muganda wange mubaddeyo mwenna mu kooti fayiro n'ogiwulira bagikoze eki n'emisango gye bamutaddeko buli omu agimanyi so zino si yojjoga eriteekeddwa kubamu okuba twakati gwafuuka muze okuba nga basibibwa etteeka liraga buli muntu okusinziira ku okkirizibwa okuddukira mu mbuga z'amateeka you're free to go and seek justice in the courts of law so we shall await tulabe awoze bekinakyetagisa okuwoza baba alina omusango well and good baba taguyina because you see tosobola gaana muntu genda mu kooti oba genda ku poliisi ye bw'aba kyakoze eki kyayagadde oba okitegedde so eyamulopye yalabanga ekyokgenda mu kooti kyekisinga amuleese kati tutuuseewo wano kati ebisigadde katulinde tulabe etteeka bwe linaagamba ya kasikuka omuntu eyasibye Shalom ye muntu y'omu asinga okukubula mwenga mmwe lwaki temuvangayo ne mumuloopa tujja tutuuka waawo bwe tofaayo tujja tutuuka waawo kale kyekyo ankoroni waliwo ekirala kyoŋŋamba omwana bamutadde ekyokukola tewali kati katulinde tujja kgenda tumukyalireko kozi kati wano ne betwagala okukaaba ne betwagala osiita tetukyalina kyetusobola kukola ki ntambi sooka ojje ssebo Flavia twawulidde nti wabaddewo ku siini nga bamukwata nawe wabadde mushuutingira mu kifo kyekimu nammwe mwogeremukko banna tusaba otunnyonnyole ki ekyatuuseewo nga bamutwala batugambye mwabadde mu kifo kyekimu we bakwatidde Shalom nga mushuutinga interview walabyeko ku byabaddewo nga bamukwata abasajja bazze nga bambadde like normal clothes babadde bambadde engoye za leya yabadde ali mukola interview this other side nange nabadde ku aside eri and then nebajja they didn't introduce themselves nebamugamba you under arrest then nebampita where I was nabadde nebampita nezija nembabuuza kyekigenda maaso so we nababuuziza one of them the giant guy nampa esimu nangamba jogera ne council nekwira council nemubuuza kiki lwaki Shalom bali mumutwala nangamba Shalom abimanyi nemugamba tabimanyi cause singa abadde abimanyi abadde yali badde agenda bulungi
n'agamba kesi agimanyi ne bandaga reference ku simu nga kuliko cyber harassment. Yeah. Ne bamutwala ku embeera eno wali ogiyiseemu mbaako kyetugamba. Simanyi kyakubagamba mu kaseera kano naye that's what we call fate. Ffenna abali mulimu guno wetutalwanisa presidents eziri mu kusetinga ebisaawa zino, we are in for a very hard and difficult situation. Naddala ebitongole ebikozesebwa essaawa zino mu kusiiga ekifaananyi nti mu ggwanga Uganda waliwo bannannyini baalyo benjagala batulire ensi emanye, olw'ensonga omuntu awaabidde omusango ogwa hate speech ndowooza buli sekendi eyitawo akola ekintu kyekimu ku muntu. Files gye ziri mapoliisi ag'enjawulo naye munnange zo tebazikoolinga kubanga ffe abasigadde tetumatalinga mu ggwanga Uganda. Basetinze president nti waliwo bannaabwe abwe bagala okubanga basuusuuta babeere nga batukatiza ffe nga bakozesa system okubeera nga batukola ebintu weebiti. N'olw'ensonga eyo bwe tutaaveeyo kubanga twerwanako naffe mu ngeri eri systematic wabula nga egoberera amateeka, omuntu yenna ali eyo nga wali ofunyeeko embeera yeemu, omuntu oyo asibye munnaffe gy'akuyisizzaamu, kekana akaseera ak'okuvaayo tubega naffe twerwanako mu ngeri emu oba endala. Tubiriivinga omuntu obona grievances zo n'oloopa omuntu si kigaana, buli omu alina etteeka, buli omu alina rights zeezo, naye we tudda mu kya selective nga balondo bamukaabamu aba ne babaleka, kyekisinga okubeera nga kyennyamiza, kitunnyamiriza ddala. Yes, nze naliyo mbeera nagiyitamu, muganda wange bwe gusoose okuba nga agendayo tekigenda kuba kyangu, naye buli musajja ali eyo oba buli muntu ali eyo ng'olina kyokola yegaba nga si mawulire ge tulimu ffe gatutwazaayo, kyonna kyokola olunaku lusobola okukeera nga lubi ne weesanga on the other side of the law. Sali kiwakanyiza ekyo, n'ekintu kyensinga okuba nga mpakanya kyekyokubeera nti nno systems zaffe essiga eddamu ziryempa ekitiibwa ekiyitirivu ennyo n'essiga erya poliisi okubeera nti nno ensonga basalawo okuzitwala bwe batyo. Bannaffe abo ne bawaabira emisango negigaana okutunulwamu wadde n'olunaku n'olumu, kyekisinga okuba nga kinnennyamiza mu ggwanga Uganda. Ebirala I'm very okay with it, ffenna twali badde tufeesinga the same, naye presidents zino ziraga mulimu abaana n'ebyana, so nze bwe butali bumativu bwange bwe nnina. Omuntu ono azibye Shalom mwenna kyetwale tutakola tugenda kusigala tukola nga tulina okuba nga tukola wadde tulina eddibu lyamaanyi nti munnaffe akoze eki ateereddwako embeera eyo. Luli yalinze ne bannwanira nenvaayo nange essaawa okuba nga nkola buli kimu okuba nga nnwanira muganda wange. Akaseera kano ke tuliko process gye ŋŋendako wano we mundabidde nziruka wali kuba nze mbimanyi ebyekkomera kuba nti nno mbaako ensonga zemaliriza awo muganda wange asobole okwebaka obulungi, asobole okulya obulungi, so zezo ensonga kuba zo nzimanyi era mbadde nsaba mundeke ŋŋende embere nga nhandolinga wali akasembayo muganda wange abeerenga. Abalamuzi abasinga bagenze mu kuwummula ng'olowooza nga asatu banajja tugenda gezaako okubeera nga tukola kibayita okusaba production warrant, tusobola okugisa tugenda kulaba and with the guidance of our councils oba production warrant eyinza okusoboka okuba nga tugifuna tusobole okumukomyawo before ennaku z'omwezi nga 3. Tusuubira okugifuna oba okugisaba okuusa enkya ku Lwokusatu inshallah, ekinaaba kitambudde bulungi tubeere nga twongere okuba nga twegayirira abalamuzi okuyita mu mateeka okubeera nga munnaffe aweebwa bail abeere nga asobola okuddayo ewaka alabe famire alabe mukyala we n'omwana we. Kyendowooza kyetuyinza okulwanirako oba naaba kituwadde Mukama jabba mulungi, ekinaaba kiganye teba kyakukola okuddako okulinda nga ennaku z'omwezi 30 n'okulaba
Kati